example era ku mulamuzi y'omu yafiirwa omwana mu process yafiirwa omwana buli gwe yasaliranga yamusaliranga kyoneezo kinene buli yafiirwa omwana fena twawulira omulamuzi chief afiiriddwa omwana we are sorry naye twatuuka ekiseera n'okusaasanya ne kutuvaako mu mitima lwaki nga basalira abantu omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 weewaawo tukwebaza gwe wenna twekumidde ku Lubalusewa TV naga buli wonda bw'omanyirawo nti aje Samuel azze ku nsonga wano ku Lubalusewa TV nate tukomyewo mwaka mupya ibanga libadde libulanganya omukulu ono atudde okumulabako si mulala yerule Bombolondi tubaye tuludde omulabako yagero tunyumisa wajja abadde na biki ebyali byamubuza tulogera bajukiza nti Sunset Junior Schools nabo bakyaliwo nnyo nyini ddala okusobola okubanga ate bakutuusaako empeereza ennungi gwe nange olina abaana beetaaga kusoma primary level nursery okutuuka ku primary 7 center number bagiina bulungi nnyo nyini ddala era abaana ne babateekamu empisa ziri zennyini buli wowo omwana n'omwa Sunset abanga ali ewaka ebyokulya ebyokunywa basomesa bayigirize bulungi nnyo basobola okuba nga batendeka abaana baffe ne bakwata bulungi kibi nnyo twala ku ssomero omwana abanga takwata ne bagamba nti omwana w'omusiru naffe ku Sunset bonna tusobola okuba nga tetukwasaganya bulungi ne basobola okuba nga bavaamu omulamwa omulungi. Nze aje Samuel ni ku program nsonga ku nsonga ngenda kuba nkuwa lule Bombo Road asobola okuba nga ate akubuuzaako bangi bamujjukira wali eri bamujjukira ku Bwavuuga mayina muleetako emibegakaawo n'asooka najja n'asomesa abantu ekibeera mu sawuna kyala abankubira amasomero nga nayaji kiki otukola ng'otuttira obufumbo abaami baffe bali tebamanyi nti bwe muge bwe tugenda mu sawuna emikono gitambula. Bombo Road buuza kuba tulaba abalabi baffe abalubalusewa TV mbalamusiza muli muti eyo era mwebale kubeera mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale nakola demand kubanga buli mukola demand service nga Lubalusewa ebawa nali nawummulamu nga wobimanyi tumanyi weewummuzaamu kituufu omuntu omulamu bannazaala basezaala abakobo n'abakuba ku masula gaabwe ng'osomesezza eggwanga wafuuka ddikkojja abantu ng'otulabisizza nnyo anyway naye nga byebyo eggwanga litutambuliramu omanyi mu bulamu ebikusike olumu biba birina okwogerwako nti ebikusike bye bitambuza ebitali bikusike nti obulamu buli woobeera nga ebintu ebikusike ate mubikwese nnyo obulamu tebutambula era abantu tebava mu kateni naye kati ebintu ng'ebyo we bivaayo abantu abamu bakola ki bavayo mu kateni era ogenda okulaba nti awaliwo abatabimanyi n'agamba tekisoboka abimanyi n'agamba oyo namanyi nakitono naye kisobokera ddala kale weyo ensi gye tutambuliramu naye olwaleero mbadde nsaba tuyitireko mu mateeka kituufu kubanga eggwanga lyaffe lino lifugwa mateeka eggwanga lyonna n'abantu bonna
buli kintu abasuubuzi abalimi abasawo n'abantu abalala bonna mu sectors ez'enjawulo n'abali mu transport ekitufuga ffenna mateeka naye tubeera mu ggwanga ng'amateeka mwegali naye ng'ate amateeka mubeeramu abagatyoboola kubanga n'etteeka nayo lityoboolebwa nga bw'ola eddembe ly'obuntu lityoboolebwa kakati tubeera mu state ebeera erimu obunkenke nti sawa zino buli muntu obanga amateeka gatambula nga bwe gali nakkiriza nti buli muntu agenda kuyingira ekkomera amateeka bwe gaba gakyali bwe gati buli muntu agenda yingira ffenna tuli bakuyingira makomera ffenna wabula gwali yenna ali eyo lindiira lunaku lwoyingira ki lwoyingira kkomera era buli muntu ali eyo buli munnayuganda ali eyo tandika okukola kibayita emikwano kubanga kati ensi mwe tutambulira kati erimu ebintu bibiri ebikyasinze okubeera very dangerous biriwa ekintu ekisooka bya bufuzi ekyokubiri byanfuna kati ebintu bino ebitambula ebibiri bitwetedde okubanga abantu tukyalina nsa tukyalina trust twesiga bannaffe ekyokubiri tulina ne jealousy ekyokusatu tweyagaliza jealousy yennugu obutaagaliza kakati tunabeera otuba mu stating erimu abantu already tukimanyi nti ffe nga Bafirika ebintu tubirina ate netubeera mu state ate tagenda protectinga abo abayisibwa obubi bonna abayisibwa obubi n'abo abaagala okuyisibwa abalala n'abo abaagala okuyisa abalala obubi kyenkugamba nti tuli mu ggwanga oba mu space eri nti tokyayinza kugamba nti ngenda kwewala ekkomera mbulirayo ebintu gwe bibiri gwe byomanyi oba bisatu byoyinza okukola okwewala ekkomera obutakwata mwana bw'omukwata ogenda osigala ebweru togamba butakwata mwana kati gwe oyinza obeerawo obwongo bwo nga bukulowesa kukwata mwana naye gyebali gamba obuteegatta kubanga wogamba nti sigenda kwegatta ate kati omuba teweegatta omwana onoomukwata dde nsobola okuba naneegatta naye nga neegatta ku mukulu okimanyi nti n'omukulu mu kkomera okimanyi waliyo abaliyo ng'amaze emyezi 8 mwaka nga mukazi we yamusiba nti yamukako omukwana akaboozi kati kitegeeza nti oba teweegasse ogenda kwewala nze waka neebaka bannyombesa na buyombi so lwaki totuukiriza mirimu gyo nga nze otutundi bubi baasi kati gwewo bakuyombesa n'okuyombesa kati waliwo abaasibwa lwakutuukiriza mirimu gyabwe nga bali mukomera eyo kutidde gye bali ng'omukazi yamugamba yafunayo ka Johnson ebbali nga ke kamumalira ebizibu bye ng'owawaka gwe olina kulabirira abaana school fees dadi kutuukiriza buvunaanyizibwa nti omukyala mufumbo n'omwami mufumbo naye nga ziri ensonga z'ebbali nga n'omwami naye alina ebbali gy'ayitira nga n'omukyala naye alina ebbali gy'ayitira babikola mu makeeri kakati gwe omwami n'owulira nti mukyala we alabika ebbali waliwo akwasaganya ensonga ezo kati n'ogenda n'omukaka n'agamba musajja gwe nakukowa dda ensonga ezo twazivaamu twasigaza ki kuza baana n'agenda ku poliisi ng'olwayagala akulwa poliisi nayo nebikkiriza bulungi nnyo poliisi kati poliisi newogendayo obugenzi n'ogamba enswera egudde ku nnaanansi yange poliisi ekola fayiro genda olwopa enswera poliisi ejja kukolera fayiro genda ogambe nti bagisanctioning egende mu kooti ekisoboka naawe nze kwati kubuulidde gwe genda okigezeeko okirala genda ogambe nti entomedde mbadde ensala wali ekkubo yetegereka kuba bakikola nanyini yajje mbadde ensala ekkubo ente n'entomera poliisi egenda kukola fayiro naye nga tezize ku ground kulaba ddala kituufu nte yekutomedde oba kubanga oyinza okulaba ekibizzi ekyakoze ekibizzi ekyakoze bino nga Ssuuna Ben byakubira akalango
nga kyenkana ente nenga gwe tomanyi gwe tomanyi nti ninga kibizi nekikola ina n'olopande bagenda okunoonyereza bagenda okutwala ku limandi bagenda okujja okuwuliriza okweta obujulizi nga bulaga nti yali mbizi kati omulamuzi ng'akuta naye ng'omaze omwaka mulamba oli ku limandi kikyengezaako okulaga nti waliwo emisango egy'ekisiru poliisi gyewuubudde omanyi lwaki nti emisango egy'amagezi nti bakuttu kati tugeze omwana akabasinyiziddwa naye nga famire eyo eyetaaga obwenkanya terina ssente agenda ku poliisi aloopa omusango omusirikale wa poliisi amugambe njagala ompe transport egenda ku ground bwe bakwatidde omwana ndabe famire nga terina ssente ziterina mitwalo ebiri actually sina ebiri gyokka terina mitwalo ena nti ebiri transport ebiri gigenda beera mu musirikale ate ositatambudde omu kitegeeza egyo mukaaga akati ekyo kiganye bamalaya kugambe twetaaga PF3 form ogitwale ew'omusawo examining omwana tolina ssente zakuwaayo osegedde kakati gwawo omunaku fayiro yeefudde naye nga kituufu mwana bamukoze eki bamukabasanyiza nti tafuddeeyo nti oli kulaba n'akiteeka mu bwongo nga professional investigator wa CID n'agamba nti kituufu omwana ono yakabasanyiziddwa naye famire terina ssente naye twetaaga obwenkanya omuntu ono munnayuganda munnaffe kafune obwenkanya kanteekemu kyonna kyensobola sente nzireke nti nange newemba ninamu akange kankateekemu ka transport profession egamba ki profession wabula kankola omulimu gwange mukama yalimanya kyanampa oba ne gavumenti erimanya kyenempa mukama n'ekigambo ekyo kiraba lule katono nnyo kigambo ekyo saaganye ekimuntu kyogera mu mukama yalimanya kyalipa era bw'ogaa gavumenti kitegeerekeka naye mukama yalimanya kyalikuwa buli kimu akikuwadde nebyoyogera kati yali mubikuwa kituufu naye n'olaba omuntu nga yeetaaga obwenkanya naye lwokuba talina ssente obwenkanya ne bugaana oli omusirikale wa poliisi n'azimba fayiro ng'agizimbira ku ssente n'ebitaliwo n'abigattamu atuule mabega we deski ye n'otulayo n'oyogera nasanze aje lubaluseewa nansanga wali nanteekamu kamera yataddemu kamera nemugaa wakyo ndikodinga nanvuma naŋŋamba go and eat your mother's samusingi era olwavudde awo nankuba n'oluyi ng'akulukuunya yakubye oluyi yakoze kyo yankubye oluyi nankwata ne mu nsawo nanzijamu essimu yange gyenadde nayo nanzijamu ne miliyoni 10 mu nsawo tewali wadde okwewuunaganya nakulukuunya zadde miliyoni mmeka 10 mu nsawo nazitwala nti ani wabaddewo Thomas newabeerawo ne Geoffrey ne mukyala wange ng'akulukuunya agageno oyite Geoffrey ne mukyalawo ng'aleeta Geoffrey nga naye agamba nabaddewo nendaba aje Promax ng'akola kino na kino n'agera kiri na kiri n'akuba oyo namutwalako ne ssente oyo ng'agenda mukyala wawe ng'agamba kati mpa emitwalo 2 oba 10 ngende wa state bwe batyo ekintu bakikola ng'oli ero tonnamanya kyeri bakupangira kati ng'oli eri ng'agende wa state wagende wa state oba amugamba bigambo ki nze naawe agenda okugende wa state ate ekyali kyasinza okusibya abantu kyebatamanyi state watunuulira fayiro eyo ate eriko statement z'oyo avunaanwa n'obujulizi state tasobola kusanctioninga fayiro kugenda mu kooti naye kubanga state yayina okukola kyeta charge sheet yayina okukucharginga nti bino bistatement byasomye yayina okuwandiikira omusirikale wa poliisi n'amugamba nti okusinziira ku bantu bano obujulizi bwo nono n'obujulizi bw'ofunye buno obujulizi bumala okugenda mu kooti wabula buno omuntu tumucharginga omusango guno na guno oba gwa safety oba gwa obtaining oba gwa assault ekigezo omusango okuva eno nga omusirikale amanyi musango mulala n'atuuka eri state n'amugaa asigwego yes kisoboka n'amugamba sigwego tumucharginga omusango guno kati kibakola ono ayi yennyini
afuuka state IO yabeera ku musango ya investigating yanoonyereza yajja ku ground wali okuba kujjawo ttaka n'alijjawo okuba kuba ebifaananyi n'abikola. Abantu abasinga katubayigirizeemu katono, abantu abasinga IO balowooza nti IO wa poliisi afuuka IO ng'ali ku musango gwo bona baba basayidde bona baba basayidde naye ku musango gwo baba IO investigation officer wo ku fayiro yo naye nga musirikale wa poliisi ayitibwa CID era ba CID ekitebe kyabwe ekikulu kyekyekibuli abakulibwa afande ate musajja muyivu nnyo musajja mugezi by the way musajja oyo streamlininze nnyo gundi ba CID dda bali arrogant bali lazy bali ki naye Tom Magambo is a very professional guy akola omulimu gwe era wobamanya fayiro yo kati nga nze onategedde kifayiro kye banteekako ekisiro kyebakukusa ekyo ne ŋŋendayo abo bonna abateeka ku katebe yes bateeka ku katebe omulala bamwita Christine yakulira gundi yakulira PSU eyennaggulu awo yakwasisa poliisi empisa oyo naye omukyala ate she's professional ya counsel mulooya mulamba nga bonna basomye amanyi kati poliisi abakulu nawula ku headquarters bonna abaliyo osanga ne ba professor ebyaddala nga commissioner nga is a professor is a graduate nga ba graduate basoma ne babeera eri ku topu era wootuuka eri discipline yaayo ne environment byanjawulo osanga omusajja nga yenna ebitogi byayiikayiika yenna amayinja gwali bwati naye nga mwetowaze awuliriza is a professional naye obuzibu bwe tulina obuzibu bwaba OC b'oburegions buno ne ba DPC oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa TV mazima ku mazima obuzibu bwaba OC b'oburegions buno ne ba DPC okujjako ono kati omukyala ali awo ematugga balina omukyala gwe baabaleetera awo DPC mukyala si mubi naye ategeera mu byonna nze kimanyi ku bantu abakuumaddembe abo kasita ofuna omuntu ng'awuliriza naliwo oli oba okyaga they told me about that kati oyo manya oli yasoose n'ayitayo n'amugamba njagala omunkoere bwoti ne bwoti n'amuwa kyoja mimiro kati gw'ogenda okutuukayo nga n'akapale kaak'omunda akamanyi bakamugambye nti oyayambala bokisa yakkaki eriko ekituli emabega kugambye newaba agenda kukojowa tagijjaamu ayisa mu kituli muli era yonna abikulagira nti gwe musajja gwatajjaamu bokisa nga ogenda okukojowa abikulangira lule bakupanga batya fayiro eyi kati kyenkugambye nti tulina bano abayiribi b'ettaka bano abayiribi b'ettaka bw'aba alina kyakwagalako ng'ayagala okujja ku ttaka nga ye landiroodi ye kyakola akozesa criminal way ye kufosinga gwe either okukkiriza okusayininga apu naye nti munnange onsinze nti okunsiba nzikiriza oba ngula sente z'olabye oba twalako ekitundu oba ettaka litwale ndivuddeko bakozesa poliisi kwe kukuteekako ekifayiro kyebakuteekako emisango gino wammanga buli omuntu gw'olaba nga bamuloopye omusango nti trespass
baba mbattakali buli gwokola batya buli gw'owulya nga bamutaddeko omusango nti trespass kusaalimba trespass malicious damage ebyo kasobola trespass and malicious damage trespass and threatening violence trespass assault manya eryottaka osalimbidde wataliwo osalimbye n'okuba osalimbye n'oyonoona osalimbye n'otiisatiisa eryo libeera ttaka ng'oli ali mu kulibba nga bakubba kati oyo gubavunaana ebiseera ebisinga bwe baba bavunaana trespass abeera nga gwe babba oba in the other way nti both sides babeera bakayanira ki babeera bakayanira ttaka babeera bakayanira ttaka kakati nze nali ku poliisi y'e Matuggaawo poliisi y'e Matuggaawo empita 223 engamba bakufunanya omusango gwa trespass and malicious damage just imagine bakugambye bakufunana omusango gwa trespass akuvuna n'asula nansana akugamba wa trespass nze ku ttaka li e Matugga mu kiti wakuvunaana gw'olimirawo gw'okolerawo wawo olinawo n'ebiwandiiko kati ow'ennansana azze avunaana ggwe poliisi nejja ku ground nesanga nga ebiriwo bibaza nti ebyo bitooke kyani nti kyange nze gwe bavunaana ogwo omuti gwani nti gwange nze gwe bavunaana wano ekibanja kyani kyekyo ekibanja kyange naye kale landlord oyo alina ekyapa naye ankaka okwegula wenamugee nti mpa $8,000 aŋŋamba ampa 2 ge nateekamu oba 3 ge nateekamu n'ettaka lyalinnya vali sikyagala ze nateekamu njagala mu amagoba waba yagala kubanga yankako okuvaawo sigenda kuvaawo naga nti wogana ovaawo agenda kusiba ko nzansibe ng'ani agamba poliisi naye yennyini nga waali awo e Matuggaawo waliwo yali akola simanyi landi desiki oyo so yali musike bamuta tuyihayire kati babe nkugamba nagende watu mu magambo nentekayo issue eyo nengenda ku PSU nentekayo issue eyo benkugamba aba professions basindika abantu to investigate both sides ne bakizuula nti okay oli alinawo ekibanja kye bamuvunaana malicious damage and trespass naye tasobola kwona bintu bye bw'osobola okukeera kibanja n'osimba ebitooke oba mulalu ate n'omala n'obisaawo ebibyo ebyo by'osobola osaawo emmere yo tekisoboka n'onvunaana nti trespass ng'ate osulaawo ng'oli aleese ekyapa ekyewange we nazimba na nnyumba ebisumuzo by'ennyumba nze nnyina eggulya ne nnyingira ng'onvunaana trespass gwoba mulamuzi atategeera obeera musirikale wa poliisi tatategeera is that trespass ye muntu n'ogenda omuntu n'agenda katugizo lange essomero ly'abaana erya primary singa oli ava eri n'abuuka ekikomera n'agwa munda n'omukwata n'omugamba bw'atali musomesa atali kuuku atali muzadde okola ki mu ssomero lino anti mbadde mpita ayita nendowooza mwe mulimu ekkubo erigguka egi that is trespass singa ennyumba y'ogiggula n'ofuluma ogende bano banaabira ebweru ogende mu kinaabiro n'okomawo n'akatawuloko ogenda okukuba katene nga waliwo omuntu ali mu nnyumba akutte ka TV afuluma n'akweka n'omubuuza gwe that is safety ne trespass that is trespass and safety osegedde kakati sizze nti nzize kubba nawe n'okitegeera poliisi ngula statement yo n'agamba nti wattaka ono wa kibanja simanyi atuuka ku kibanja simumanyi kale it is okay kale nyinza oba ekibanja kyo nakibba bubbi nenkyesenzaako emyaka kaleeta 2 emabega oba 3 oba mwaka gumu oba kale mwezi najja nenkola ki ntuuka ku kibanja gw'oli wattaka ettaka liryo toliiwo ina gy'ogenze nenza nentandika nenzimbako ennyumba mu mwezi gumu neggwa era gwe toliiwo nengisulamu tolina kundopa trespass ku poliisi genda mu high court ogambe omusajja yeesinza ku ttaka lyange nga sikola ki
simumanyi ate saamuguza. Then oyo ajja aleeta endagaano ze zimulaga waazimbye yafunawo atya. Kiba kitosoma amateeka. Kwanda bugasobolera ddala. No, senti kati bano abantu bategena batuvunana. Ne bano abantu basoma amateeka naye waliwo ono omutakko. Kati abapoliisi tebasoma amateeka. Abapoliisi bagenda ne babiringita, bamala okubiringita ne bagenda ne bagwa mu bisooto, ne bagwa mu bisooto ne batamba ne bakola bino bye batukozesa bino bifoleni byani bye baba bakozesa mu training. Ne bakuba kiboko ne batandika okubanywesa ekikopo ky'obugi kimu olunaku lulamba. Babikola n'ebyo. Ate balina okubayiza mu training eyo. Ne baguba ne babanga obuyozi bagenda okuva eri nga bamanyi kugobagana na babbi. N'atamanya nti bawaabidde omuntu intellectual bamuwaabidde mu ofiisi yo naye gwe toli wasoma musome kwata ki mundu. Baleese kikati kyekino Tom afande Tom kyali mu kukola nti okufuula CID balina okukwozaamu otegeere kibayita okunoonyereza. Ati ofuneko a bit of law otegeere. Ate nga kituufu. Umuntu alina okuba nga amanyi amateeka. Tosobola kujja nzula IO just okuwuliriza statement ya Waabira ne statement yange gwawaabira. Mumala okumanya nti fayiro teriiwo. Nga togyongedde nayo gwe just oba olina obuyinza ogamba nti ono agambye nti ono yasaalimbe n'ayonoona. Naye bwentuse ku ground ebitooke byono. Emmwanyi z'ono yasobola okwona ebintu era yabisimba. Ennyumba eriwo y'ono kimusaalimbisa ekyo. Nyinza okuba omusango gwa trespass ate munawe guyinza okuyingirirawo nga nagula ekibanja 5/5. Nagula ekibanja kya fuuti tugeze 5/10. Kati n'ekikumi kyange bwe kibeerera ejjinja lyange we likoma ery'ekikumi n'ennyongerayo n'ennyingiramu 20, 10, 15 n'ennyingiramu ew'omulala. Kituufu. Awo mba nsaanibye mu ploti yani kiba kitegeerekeka. Ye bajja kugamba leta endagaano yo oleta endagaano yange bapime olukoba nga nayingidde ewooli. Kitegeeza chairman alina okubeera involved. Abatanoga nti ttaka tebalibba. Terisenguka. Gwe ng'onkwata ng'ongulubya ng'onteeka mu kaduukulu olusikale kati nga ffe tetujja mu buduukulu bwabwe kubanga oteeka otya mu kaduukulu munnasaalimbye. Onzigi tontutte mu kaduukulu onsetinze ngenze mu kkooti onkubye na ssimu nzize nkoze statement bufayiro bagisanctioninze onvugiddewo kkooti. Tompadde mukisa kukubira abantu bange onvugiddewo kkooti ogenzewo omulamuzi oba omugambye biki ngere byekifero bibeera nze ngenda okutuuka mu kkooti bantu kati no weewuunye omusango baagundupa Matugga erina state we Matugga teyasanctioninga fayiro. Yabirabanga bya kisiru. State yatunulira fayiro ng'onandoopa okusaalimba. Ompulira bulungi nendita endagaano yange ng'ebiri ku ground byange bye bagamba malicious damage ebisooka ebisaawe ene wange tebiriiyo. Tutuuse n'okuba ebifaananyi nga tulima. Okitegedde olima emmwanyi zo naye omusajja yagenda e Luweero ettaka yalijja Luweero yagenda ku ttaka ly'e Luweero lye basenze n'alikuba ebifaananyi ng'ettaka balisenze n'akwata ebifaananyi ebyo eby'ettaka eryo n'abeeta ku ttaka ku kapoloti akapoloti 5 akapoloti 10/10 ak'ematugga wano mu kiti ye fayiro gy'aloopa naye ebifaananyi bya ttaka ly'e Luweero lye basenze n'abeeta n'abigatta ne bino n'ateeka ku fayiro y'ematugga n'agamba basenze ettaka lyange liri mu kiti. Ono okutuuka wano nga tewalina wasende katono nnyo. Ebintu by'abalamuzi tebajja ku ground nga terobalanga baze ku ground. Kyenkugamba kati n'omulamuzi yansalira omusango ne ku ground tazzeewo. Mulamuzi waawo Wekasangati chief mulamba owekasangati asoma mateeka kyandeetera okumanya nti ekkomera ly'ekasangati lijjudde abantu abasaliddwa emisango chief oyo y'omu nga tebagizza. Nakugamba nti bagizza.
bakusalira n'ogendera mu komera yansalira omusango nansalira omusango nasalimba nakuba simanyi mbu nakuba simanyi nenyonoona naye nga nebyenyonoona tebiriiwo n'ogendera n'okusinzira engeri gye nkulabamu omusango olabika waguzza ne siteeti ya sanctioninga fayiro tiyali obuzo omanyi ogenda mu maaso g'omulamuzi ne mumutugubalira naye nga si eyakuleesa amanyi ebizibu byempitamu nze siganye naye amanyi we nasuza amanyi ebizibu byempitamu omanyi kitegeeza okuteekako fayiro gyotakoze gyotamanyi omanyi kitegeeza okugamba mwayonoonye ebintu ng'ate bibyo kati no naliko n'essimu munayonanako n'amasimu nibalaga mbu nayonoona samusanga 2 zibalibwamu buli samusanga emu yabitwala ya miliyoni 2.5 yo ogimanyi samusanga ya miliyoni 2.5 simanyi samusanga ya miliyoni 2.5 nayonoona samusanga 2 ng'oyonoona nyonoona nange natya nagamba nyonoona nayonoona esimu naye nze samusanga ze nayonoona zaali mu nsawo z'oyo gwe nasobya naye gwoba oŋŋamba lwaki emisango egimu girwawo mu kkooti ntulira nti giruddo naye gino ejyamu lwaki gyo janguwa nti olutwalirawo nti bakusalirawo sente kyenkugambye nti agenda ku state waliwo state we Kasangati fayiro state we Matugga yagaana ogisanctioninga n'agigoba ani yagisanctioning ne bagikukusa ne bagijja e Matugga bagitwala e Kasangati alina kkooti yaayo ne state waayo omanyi gire emisango ku eno yes eno grade 3 eno grade 2 wesooka olabe tulina bagita judiction simanyi judiction simanyi perimeters ezo nti woba osula Matugga ne bakubbira e Matugga toloopa Kampala toloopa Makerere areas ezo olina okuloopamu olina omumanya nti poliisi kyetwala etwala Matugga gy'olina okugenda n'oluupa webakubbira emukono toloopa Masaka nti ettaka n'emusango gwaddizibwa Matugga olutegeera ekyo kyeggamba abatulaba njagala mutegeera ebintu bino era njagala tufuneyo olunaku lwa pulogulaamu z'amanya eddembe lyo era nze nava mu kkomera ng'ekindi mu bwongo era nagamba ne bashaloomu abo ne bagamba muli ba youtubers nabo bakasukubani bajja eyo ne bagamba muli ba youtubers ne bagamba kyemba mukola nga muvudde mu bino ebyokubeeraawo okubeera mu programs just eziwuddiisa obuwuddiisa abantu tugende tubeere mu nsi ebuulira abantu abatamanyi tweducatinga abantu kubanga abantu babalaba kakati era njagala ajje Promax lubalusewa tv yene ennungi ennyo ofuneyo olunaku tubuulire abantu amateeka nti n'omulamuzi oyo chief magistrate oyina omanyi gy'omuloopa nti omulamuzi akusalidde amankwekweto akuloopye ebyekisiru akusalidde omanyi gy'omuloopa buli kawuka kalina akakalya azze n'anoonyeza n'akusibako amatu g'embwa oba amatu g'embuzi omanyi awo omuloopa wabula DPC omanyi gy'omuloopa osi omanyi gy'omuloopa otegera ekintu ekyo nti oyo chief magistrate siganye yakulira kkooti y'e Kasangati naye muntu asobya ate muntu naye ekyo jamimira akirya nali mwenye oba bakutakuta dda musala gujja buli kimu kakati bijja naye nkugambye nti kakati okay kakati kankubulire being corrupt is not all about money okubeera corrupt oba okubeera omuli w'enguzi sente kukwata sente zokka waliwo n'ekirala
waliwo n'okufiiringa proud mu mulimu gwo mu ofiisi yo ng'ate ya gavumenti n'ogaziiramu n'ogamba eno kooti yange nze nsalawo bamazeewa era ye otuuka yakugamba this is my court I'm in charge nze nsalawo wano ne bano abalamuzi abakola naye abo tebasalawo ye yasalawo era n'abalamuzi ekasangati abatakolagana na chief w'ekasangati babakyusa mangu tebalwawo ekasangati waliwo bamirundi ng'emeka waliwo abalamuzi basatu naye otunuulira nti ebbanga chief lyamaze nga yali ekasangati bano abalamuzi bakulira bakyusizza abalamuzi bawera mu bana nga ye ali kasangati naye nga abalamuzi be bakyusa balungi nnyo balina professional bwekuba nga wazza omusango bakusiba n'okola ekibonerezo ekijja ku musango gwo oba tewamufuna mukisa olaba batugamba usinze no guno si mukisa kankulira ekintu kiri bwe kiti this is law fanti batugamba bwembanga mwe criminal I deserve to be charged on that. I have to be charged. I have to be punished because I'm a criminal. Wembanga siri criminal, I need justice. Justice si ya muntu yekka nti justice si ya muntu yekka aloopye nekuba loopye naye yeetaaga justice. Fe batugamba nti omulamuzi asobola okukeera ku makya nga bamunyize wakanajja. Ngenda kuwa example era ku mulamuzi y'omu yafiirwa omwana mu process yafiirwa omwana buli gwe yasaliranga yamusaliranga kibonerezo kinene. Buli yafiirwa omwana fena twawulira omulamuzi chief afiiriddwa omwana we are sorry naye twatuuka ekiseera n'okusaasanya ne kutuvaako mu mitima. Lwaki? nga basalira abantu kwegamba nga waliwo naawe byolaba omanyi buno okubeera omulamuzi nalabako chief justice ne principal judge kati madamu Abodo mukazi mulungi nnyo madamu oyo Abodo oyo omukalamoja aliwa omukalamoja kati yali DPP naye kati ye deputy yamini ye principal judge ye principal judge omukazi mugezi oyo omukazi ali professional era nze ndaba mu maaso awo Abodo yagenda obeera chief justice tugenda funa chief justice omukazi for the first time tatufunyako ye chief justice omukazi for the first time nze nkulya olaba omuntu engeri gyatamba muteekate engeri president gyagala abakyala abaita ddala abagezi abo tugenda kufuna chief justice omukazi for the first time. Abodo oyo mukazi mukalamoja mugezi otumala omulamuzi oyo atasala nviiri ayina empata eringa yange naye mugezi ali professional lule naye yagamba yawa speech n'agamba nti ng'akyali DPP n'agamba state sanctioning otya fayiro aso gisomye nosoma just kungulu nosoma bagita first statement simanyi biti bino statement ene ojakola ye jakoze okyo okusinza okunoonyereza kwange nakizudde nti Lebombo Road ye mukyamu nnyo ddala era avunaanibwe omusango gw'okusaalimba nenga mateeka fayiro state tagisomye state fayiro ena ino gisoma kawobujulizi bwonna exactly state olina okusoma fayiro yonna statement ku statement no verifying obujulizi. If you are busy you can't do that with a fayiro nyingi. Funa assistant wo funa secretary nga secretary wo akuyambeko okusoma mu fayiro eyo era state ebise bisinga okulaga nti agisome n'agimalayo bwebe bulamu obujulizi era bakizaayo ku poliisi akugamba genda onoonye ofune statement y'omuntu bwati ne bwati genda
onoonye obujulizi bwebuti ne bwebuti neddayo ku polisi bagikola ki kati okimanyi nti fayiro esobola okuba nga erina obujulizi gw'ovunaana ng'alina ssente akusinga ssente n'agenda ewa state ne bagiza ku poliisi ne bakusabaako yako empologoma kaliwo ayinza okusaba ekitaliyo ekyo kitasoboka kekoyako empologoma Lule Bombolodi bakutwala ekasangati mu kooti bantwala ekasangati ntuuka mu kooti zali ssaawa 5 nali bweru awo natuuka ssaawa 4 ndaba kooti teriimu bantu abanvunaana nga baatudde dda mba ndi awo waliwo kiraaka n'aŋŋamba Lule ozze nti be careful koze why n'agamba abakuvunaana oyo saveya lusimanya abiibu oyo ne kojjaawo baakajja wano mu wiiki eno emu baakajja emirundi 3 nga bajja wa mulamuzi oyo kintu bakiriko bajja wa chief emirundi egyo 3 nga bajja wa mulamuzi balina kye bakupulaningira konze nze ndi mwana waki nze ndi mwana wa misambwa ati misambwa those are angels mu luzungu kati angel kyeki mu Luganda malayika Luswayiri malayika kyeki mu Luganda musambwa nze njogera Luganda ndi mwana wa misambwa nga bagga nti bakupulaningira koze era namugayo ekigambo kino naseka busesi nesmilingira naye nga instincts zange ziŋŋamba there is something wrong ngenda okutuuka mu kkooti nolaba ebalimu bokka waliwo n'abalala baalinga babiri awo nga bagaba bagenda waliwo yali yabba ssente za sako weewuunya abantu babba ssente za sako ne babba abantu takisi 2 namba nga be bacomplainant ne babatta ne bagenda bano bakisaka twali ku mulamuzi y'omu wano babawaze ebbeero zaabwe nga tebamaze na wiiki mu kkomera batuuka mu kooti but they are so proud omulamuzi enyini yababuuza na bulungi nnyo mu bitiibwa eby'ekitalo naye ng'abantu bameka baabonaabona egindi wano mu Kiteezi bali mu Kiteezi ebyo bali bano abantu abafiira ekiteezi nga bavunaana emisango bavunaana emisango ogamba Kisakone yali wa Kampala injinia wesimanyani babavunaana emisango gy'okulajjaggalira obulamu bw'abantu simanyi n'okukozesa obubi ofiisi zaabwe simanyi misango giringa 2 mu something misango giwera 2 gyebabavunaana mu kooti y'emu naye nkulaga bannange siyinza kukaaba naye jasi nkabira nsi yange nekyala natuuka mu kkomera ndaba babba b'abantu abaana b'abantu okimanyi abantu abali mu kkomera byowulira mbu abasibe bali 7,000 amakomera kapasite yago bagabalira nga galina kubeeramu abantu abo kati abantu abo bakubisemu emirundi egyo tekisoboka naawe andi kati gwe kisoboka kuggwa tannagendayo kati nze nkubulira abaddeyo nti babaga nti naye abalamuzi banno ne ba state ne basibye abantu bali bo basiba engeri gye bamuleesemu mu emisango bakomplainant naye kale ekituufu kyandibadde nti ba state basibye abantu kubanga waliwo osanga abalamuzi abali open minded abali smart and professional ye olaba nti ayagala okukuta alaba nti guno omusango state gwalemezzaamu tegulina makulu
omulamuzi n'alaba kati waliwo abalamuzi mu kkooti ez'enjawulo kati waliwo mu kkooti z'e Nabweru awo waliwo abalamuzi ng'obalaba nze ndabye abaana abali mu kkooti nga babaleetayo mu prison nga bava Nabweru Matugga simanyi kkooti kyendala ezo kkooti waliwo kkooti endala eri Mukono Nakawa ate yo nayo nfunzibu eyo kkooti erabika erina n'agifuga Nakawa kkooti abantu bali Nakawa esibye abantu bali eruzira Nakawa kkooti abalamuzi babeerawo abalamuzi babeerawo state taliiwo state wabeerawo omulamuzi taliiwo abasajja bali eruzira bali ku bbeiro mwaka gumu n'emyezi simanyi mukaaga myezi mukaaga myezi 2 myezi 10 Nakawa kkooti tebafuna tebabawa bbeiro tebagoba misango tebabasalira n'obeeza omwana w'omuntu omusajja w'omuntu emyezi 2 emyezi 8 emyezi 15 emyezi tomusalidde nti omusango yaguzza tomuwadde bbeiro naye nga ali ku limandi aba yakola kikyo nkugambye obusango bw'ekisiru obutaining threatening violence naye nga threatening violence okutali nti oli yajja na mmundu n'agamba ngenda kuba essasi oba oli yajja n'ejjambya ngenda kutemako omutwe wabula gundi neesonyiwa ojja kundaba ekinvaamu onoyanzaga nja kukuloga omutiisatiisiza kooti y'e Makindye njiraba nnyo ku mawulire tekuvaako kooti y'e Makindye kooti y'e Makindye anti kati kooti eziri political Makindye Nakawa ne kooti awo wano mu Kampala oba ne Buganda Road eta bana bava ku Buganda Road bonna bakugamba Buganda Road oli olaba nalinga eruzira nga ndaba Buganda Road ezotwala abantu nga 50 kooti emu netwala abantu 50 munnange nno neeta abantu 3 nekomyawo 2 ye Buganda Road endala yeno kooti ya eno y'abasuubuzi bagite batya eno kooti y'abasuubuzi wano bagita wano bagiyita kooti y'abasuubuzi bagiyita batya eno kooti y'abasuubuzi wano ya KCCA bagita Freedom Hall bagitani Freedom Hall bagitani basitera nnyo zirambula ezo erinya bane erigenzo kiki byo byenkugamba temumanyi mateeka bane bagenda basiba lero babloga ba TikTok bagenda kusiba abo mama era kati bloga oba TikTok atamanyi kubala bigambo bye oyo musibe kati kumpi buli bloga buli TikTok yazadde omusango etamanyi bwekyomanya buli bloga buli TikTok oba buli bayita ba YouTuber oba buli YouTuber mwazadde emisango temumanyi byo bali basiba tugenda luzira mugenda luzira bwe mwawedde naye ng'okomyewo akanyiriro kwekali luzira oli osiwe era nzikiriza muwaaneko omusajja wattu oyo ku channel yo osiwe luzira alabirira abasibe alabirira n'abasirikale be naye muneeka nkuwulire osaba wamayinja meka eruzira oli abamunene oli abakugundiya abakulanga kati oba poliisi bayemu ne prisons amalanks zaabwe kati anyway era zezimu kubanga deputy abeera ASP mayinja 3 kati era osi we Kasangati omukyala ASP mayinja 3 ne deputy we Ruzira ASP mayinja 3 kati ate osi SSP abanga DPC okitegedde nyalabirira mama kakati mama kiki kyengezaako okulaga ne apiiru yange yannyambyeko osi Ruzira kubanga ye si yaba akusiba
kituufu kye nali ŋŋambye bye mbadde nsomesa abasibe nti bano abasirikale abali wano si be baakuleeta wano wano bakukuuma gwe basanze mu sipeesi yaabwe gwe basanzeewo okitegedde nabo basibe okimanyi nti abasirikale ba prison nabo basibe nga ffe ate kituufu bagenda bavaawo nze okubeerawo babeera wali nga banniize kyokka ate ne bansiibula ne mbalekayo ne baweeruka amigo omulala basibe nnyo nnyo okusinga ffe era nze mpa omusirikale wa prison ekitiibwa nze era buli wentamba nensanga omusirikale wa prison simulidde nakunsaba mugambira afande gyebaleko watayo nemuwaayo ekyebyo oba omutwalo oba mumanyi oba simumanyi oba yankoledde be basirikale abali professional be basirikale abakyasinza okubonaabona naye nga babonaabonera ffe mugenda kulima era nabo babeerako wabanga abagenzi olina n'ogenda okulima n'agera naawe n'ogenda okupama n'akuwerekera okupama akutya wanaakuggyako empingo ogenda kutoloka oli mukwasi w'abaana oli mukwasi w'abakazi oli mubbi oli wa butayimbwa ate nno kankubuulire njogera ku ffe be batusindika mu kkomera ebyamankwekwete ebiri corrupt ebiri planned naye abasibe bali eruzira abazzi b'emisango era gwe wenna ali eyo ng'osiba omuntu atali muzzi wa misango n'omusindika mu bazzi b'emisango ogenda kufuna ebintu ebyo gw'osindisa agenda kufuna ebintu ebyo agenda takyatya kuzza musango tatya agenda kuba takyalina kyatya mu bulamu bwe kubanga extreme end ya life is death extreme end enkomerero y'obulamu bwo nfa ekiddirira enkomerero y'obulamu bwo komera kituufu kwegamba oli bwakusiba oba olina omusango oba toguyina bw'otuukayo ate obwongo bulinga obubikkuka bw'otuuka mu kkomera oba olabye ebintu oba otuuse ku nkomerero y'entaana mu kkomera omuntu akusiba n'akusindika mu kkomera aba ayagala ofe waakusanga mu kkoona nga muli abantu abo babiri akuba akatayimbu bakuba ekibuloko bakuba ekijimba akukola kyonna kyasobodde kati nze omuntu eyansindika mu kkomera ebyamankwekwetyo nkubuulira amazima ne mmusanga bamukoonye ne mmusanga nga emmotoka emukoonye olina omuddisizawo mu ddwaliro bambi ogambye ki naawe mbadde baye babasomesa eddiini eyo nina okumukola ki omutwale mu ddwaliro omuntu nga bamukonyeza omuleka waawo nga yali ansibye omuntu eyanyingiza ekkomera we musanga emmotoka emukoonye wabanga agudde wansi nga tewali andaba muyitako ng'omuyitako otya muyitako hampu naawe nedda ate ogwo kuba mutima mubi ate simukola naye muyitako musaasira ne muyitako ng'oli mu mmotoka hampu negamba kahampu kano nga sikalabye kyekyo kyenvayo nakyo oba mmazeyo myaka 10 wammazeyo myaka emeka wammazeyo myezi wammazeyo wiiki kubanga omuntu okusindika mu kkomera aba akwagaliza kufa wabula batasobola kutta batalina busobozi bukutta n'agamba kankisibe lwaki mu kkomera eryo olabayo manyi lwaki gali nti abasirikale bano bali professional mu kkomera
bana batusiba waba ina access yogira n'abantu abaziba emisango mu kkomera bakuttirayo bali abaliyo bakamba maama waliyo abatemu asooga manzitira gundi nabino bitwala mu firimu kati bino nkugamba lyali tesikunyumiza firimu naye olw'okuba nti waliwo professionalism mu ba prison officers bateekawo embeera edisconnecting ekintu ekyo n'olabanga omusibe oli wadde nti ali very dangerous ali violent mutemu tasobola ate kutta oli naye bamuguliridde naye yadde nga kisoboka naye balwana nnyo it is kwegamba ebeeranga kiba kizza ebeeranga accident ate nga kisoboka kubanga nze kasangati kyali kigenda kuntuukako wale kasangati yensoma wakina byebimu okubyandekera okufuna transfer bantwale luzira gye ngenda okufunira emirembe wali amateeka ng'ekasangati abakulira ekasangati kambaleke munaye buli omu alina ofiisi ye kambaleke ensonga kanjireke naye nze ku transfer yange kuliko security reasons kubanga olina okuwa ensonga lwaki ebyokwerinda olubanga lule bombolo ensonga lwaki bakubuuza kiki ekya transferinza temwajjayo okundaba ne babagamba nti onti bamukkiriza kulaba abantu tebamukkiriza naye nga ne bamala nembera isolated okumala wiiki bwemala isolated okumala wiiki ne banvukirawo transfer ne osi tiyamanya biki ebyali mabega osi bamuteekawo ne bamugamba bamugambye bamusignings bapula kuba yali talina osi kwegamba yali alaakingamu professionalism to investigate bastaafu be kati ekyo kiruzira kati ate osi weeruzira oli mulalamu maama nnyabo ekisooka amanya amateeka ekyokubiri yasoma ekyokusatu amanye omulimu gwe is professional ekyokusatu amanye okuhandolinga kibayita omusibe ekyokuna asobola okuyamba omusibe legally n'amuyambako nti oli mu processing oli mu kusaba kweyimirirwa guno omusango gwakakasango kukatonde takwetagisa alabye kuba emisango alabye abatemu alabye ababbi alabye ba criminals sikambuze mukoto mubeera nabo bonna eyatta omuntu naye n'ow'enkoko bonna mubeera mwenna kati waliwo omwana mwita Kasiita mwana w'ekabalagala wali mukataba ali mu kkomera wa myaka 17 yakola kyo mbu yabba ssimu kooti ye Makindye omulamuzi yamusiba emyaka 4 omwana mbadde ensona eyo abadde anyambayambako awo bamwita Kasiita kwegamba waliwo otuuka n'olabye n'owulira ennaku abaana b'abantu yamusiba emyaka 4 oyo mma temusobola kwogera abeewabwe ne bagula essimu kubba kasimu tekaweza na mitwalo 5 naye nga mwasibidde omwana ow'emyaka 17 n'omusiba emyaka 4 mu prison eruzira n'omusiba n'ababbi abatemu ab'ebijambiya n'omusiba n'abakwasi b'abaana baswa nabo fikyo bato gimaze n'omusiba n'ababbi b'emmotoka n'omusiba n'abali ababbira mu mmotoka ababbi b'emmotoka battugula emmotoka zaffe b'omusibe nabo n'omusiba n'abaffe abafeze miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 8 obuwumbi 2 abo nabo babasaba gye bali waliwo ne detaali bamubanja obuwumbi 2 ayina eyabba akasimu ak'emitwalo 25
n'omusiba emyaka 4 alina data yabba obuwumbi 2 bamusibye emyezi 6. This is the justice I'm talking about. This is the state erimu amateeka genkugamba. Mwana we batamukunulira the future. Basi kugamba ekyo siwe nkugambira professionalism ne humanity. Obuntu ak'obuntu nti omulamuzi yavudde ewuwe mukazi, omulamuzi mukyala yavudde ewuwe bawe yamukubye n'agenda mu kkooti. Bw'atuuka mu kkooti bakusumbwa ate bategedde nti wavuddeyo. Bw'atuuka mu kkooti obusungu n'abuteeka ku musibe amuli mu maaso. Naye ng'omwana oyo okumusalira ebbanga eryo ekibonerezo ekyo bamusibye emyezi 8 ali ku limandi. Omusango teyaguzza n'agukkiriza. Waliwo okubanga tewaguza naye n'ogala lw'embeera eriwo. Abaana bali ebuzira oba bali mu maprisoni gonna ageetoledde eggwanga baateekawo enkola eya pre-bargaining. Enkola eya pre-bargaining kyekugamba omulamu Justice Abodo eyagireeta mu ggwanga mu n'abazungu aba human rights ne bagamba waliwo abantu abazza emisango naye emisango olw'okuba emisango mingi ate tulina backload nti abalamuzi batono emisango mingi ate prisons zijjudde nti waliwo emisango nga bo baagiza ne fayo zirina obujulizi. Kati oli avayo olw'okuba nti omusango yaguzza nava n'agamba wakiba omulamuzi ekifu omusango naguzza n'agenda ewa state n'agamba state ye gavumenti yeriwo okukuuma eddembe era gavumenti yebeekusiba ebeerako nti Uganda versus Lule. Kakati omwana agamba nti ekituufu omusango nagukola ki naguzza nesaagala kolonera kkooti buki budde naye mbadde nsaba olw'okuba nti omusango gwo naguzza nga saagenderera negatta n'omwana oba omuwala asoma wa myaka 17 oba 16 naye ekituufu omwana naye ayambadde kammini ate naye alina amabina nansikiriza najja ntulatula ku buliri bwange omutaka n'ayimuka ngenda okulaba ate togamba nti sitaani ankemye ngenda olaba nga nsituse ngenda olaba nga mwevulunze ngebe noli kumulamuzi onyonyo omulamuzi ng'agamba ye ekisajja kyattu waliwo n'omulamuzi akubuuza kati ye wamukola otya namugjamu empale kakati mu bintu byeyogedde kuleriza nno kati nalaba omulamuzi yabuuza those are the professional magistrate oba judges oba chiefs ne mainly those are judges. Kati genda ku high court wali ba professional judges oye yantadde professional judge afuna mutunulizibwa ati nalaba nti gwe you are not guilty. Yes afuna mutunulizibwa ati you are guilty naga you are guilty. Nze mulabye mbaddeyo nga ali mu kwabbera aba maction baba high court abakwata bamaze ku remand myaka 5 myaka 4 myaka remand magistrate courts basindika abantu bano ba chief basindika abantu ba magistrate bano mu courts zeza wansi mu upper prison nyamala ku remand emyaka 5 myaka 7 myaka 4 myaka emeka ku remand katono nnyo Lule nyina akantu kesitegeera bulungi eruzire upper prison yeri wabateekayo baani upper prison wabeerayo abantu balina emisango eminene ennyo egy'obutemu egityo nnyo egyo emisango nga ekibonezo kitandikira mu myaka 15 kwambuka waggulu myaka 2 balina nekkala gye bambala baba nekkala gye bambala kala ki bambala bagita orange ebeera nga orange wetu
bagita bo myufu ne ba orange red ekyo nezo myaka 2 myaka 3 alicheza bote balima na kuli wewe ukatolo kubateka kumawule kunasanga yoyo oyo yali baba mvunana mmada nga maze kulimande emyaka 2 iziti 2 mwezi 2 ayo abadali nayo ne timu y'omupiira nno kyokka bagamba mulalu no gamba omusajja nti mulalu mutasobola muteeka mu kooti tasobola kwewozaako ng'alina tiimu y'omupiira gyakulira mu prison muzanya akapiira tuzanya omupiira nabirabanga ku TV munoze TV mulaba tuzeegulira kyenkugambye nti osiweeruzira awantu omulwadde sinakubawo osiweeruzira era osi afaanana era nze era yenna ayagala okunvunaana yenna gwe yonna oliawo oyagala kunvunaana oyagala kunteekako mu kkomera nze mu kkomera oba onsinise ku vacation kyenazudde kyenagambye mwe mugenda kusiiba mulowooze nti musiba abantu musiba abanaku musiba abaziba emisango kati gojjemba osiba nzerule nze oba onsinise ku vacation kweli yakasente keyo siina simu egenda kunkubirwa mbusasula school fees ndi luzira tewali simu egenda kuŋŋamba ti lekeza akameeza ojja kwogera botyo gavumenti ereeta embeera nga n'omusiba akasula school fees kyasuzanga school fees oba nokyangamba tulina upper prison eyo kuliayo Maxon B waliwo Maxon B yekola ki kati Maxon B yewala eddwaliro wabeerayo eddwaliro lyenkanankana okujja obujjanjabe bwalyo bwenkanankana n'obwemulago standard buli kimba kijjanjabe beeraawo ebya Brad White ebyawuzanga Museveni gyali ate ali eyo atambula naye wali mukode mulamuzi yamugamba gwe tintima naye ogenda mu Maxon B gwe Brian kati gyali atambula Brian azanya n'edduulu akuba n'omupiira ali eyo kyeyeekola omwana waki azanya dduulu Brad White yali azanya dduulu kiwatuddekaawo basereemu ki bondabiddeyo omusajja wange muvawala namulesewa yatedde mugende mugende bannamawulire bayutuba mugende mulaye muvawala mwenna mugenda gendayo bwe mutalaba bannammwe bannamawulire temwandaba mwe mumanyi ffe twajjanga ogeze ebuzira ffe tutyayo mutyeyo mugendayo naffe tujja kutyayo kati wuliriza gwe wenna youtuber gwe wenna tiktoker gwe wenna simanyi content creator gwe wenna ng'otunula mu kamera kobe ng'otunula mu kamera nga yiyo nga kamera yiyo newejetunuzaamu bwoti gwe wenna ng'olina smartphone ng'eriko kamera ogenda luzira naye obudde bwo tebulinatuuka obudde bwo Sharon bamuleeta temwaliko naye ye yali walala baasooka ne bamanyula dread za Sharon kyali wange naye Sharon yakukkuluma Mustafa tiyagendayo mulaba Mustafa yali busy nabuuza Sharon nga bashamimu bazze baani bambi bamukyalira bambi bamukyalira naye kyengezaako okulaga mwe mwenna abatukyalira nga tuliko mu kkomera nze ngenda kusooka neebaze abo bonna abankyalirako nga ndi mu kkomera mwebale neera neneebaza n'oyo yenna yakwatanga n'akwata omutwalo gwe 5 gye 10 lye 2 ge akakadde ke n'akanteera ku akawunti yange ya prison obeera n'akawunti kalogezi ovuga kigambe nti ekyezo osobola okufuluma nga ssente weziri otandikirawo okulya malamu abantu tebajja okukyalira bakwetiranga ssente zo ng'omayo ziba ne jinga osazitereka bulungi eri obayo ne akawunti yo ssebo era oba osayininga buli kye bakukwata nakyo naye bakukwata na kinusu naye bakukwata na chokolo noga nti eyo chokolo yange ya bia eyo ya Nairo eyo ya Prisma eyo ya Guinness eyo ya Pepsi eyo ya Coca-Cola chokolo zo baziwandiika ninamu ekiwandiiko kino ndaga muntu biki babiwandiika essimu zange babiwandiika engatto biki
Account yange ne bweba eriko akakadde bwe mavu baba company ngina. Kati zibalina account ng'eriko miliyoni 2. Abali abalina account ziriko miliyoni 5 nnya. Basibe. Osinga bazitereka bulungi. Bulungi. N'olya ku byokulya ebiwoomu. Enkoko bagikiriza ogirya. Bakwetera enkoko yo. Ate omwana yatunyuza atulaga akawunga akabi ennyombo ke baliirayo. Batwaleyo olugezigezi. Naye bayitayo waabwe. Oba abasibe nabo bamanyiira. Babula nagamba osi. Mbadde njagala mukazi wange ajja mpeeko. Bamanyiira abasibe nabo tebamanyi balina kkoma. Yes, prison erina akawunga. Akawunga ka prison ako tekalina plant. Abula kiri ekiwunga bannaye. Ng'omanyi okukwata ekisooli bakiteeka mu mashini ekikuba. Ekisooli genda kasooli munuule mugjeeko ekikuta ng'aliko n'ekikongolero kyayo sula mu mashini kuba akawunga. N'ekyo kikongolero kibamu. Wamu obukongolero. Kabale kakusiba olubuto. Kakusiba kati onywa amazzi. Nywa amazzi. Era abasajja bayeri bakuba omukka. Obuyinza ogamba bano balundirawo embizi. Omusiba afuuwa. Bannaye omusiba afuuwa. Omusiba afuuwa. Era ekizibu kye tufuna eri ssenyiga na kifuba. Omusiba z'ofuuwa n'ofuna ssenyiga. Bannaye abasibe bafuuwa. Ate ng'omuwulira. Ate oyinza okuwulira. Bannange. Naye batukkiriza tugula zifaani. Tuziteekamu. Okwebaka nze ngitubenta mukomereyo akagonga ako nongamba ngerako bakabwenyi sinamanyira okwekyusa. Kati wuliriza. Ekkomera kyenkugambye kyekirimu. Nti ekkomera baali bala kati ngenda kubalira ku kkomera ery'e Kasangati. Ekkomera ly'e Kasangati abakazi sayidi y'abakazi n'ey'abasajja birina okubeeramu abasibe 7. Ery'e Kasangati abasibe 7 70 prisoners. Ekkomera ly'e Kasangati. Era ekkomera ly'e Kasangati baliyita small claim. Obusangosango obutonotono. Tebalina kusibirawo bantu bbanga ddene. Tebalina kusibirawo bantu bbanga ddene. Ka small claim prison k'abantu 7 naye kalimu abantu 305. Ery'e Kasangati? N'aba human rights batuyamba. Tebalina kibatuyamba. Human rights useless. Ezo commission, those are useless commissions. Kweyona balina otambulayo balabe ki ekitambula. Eddembe ly'omusibe. They don't go to prison. Eri waliyo abaana bammwe mmwe basajja mmwe bakazi mmwe abagwagwa. Eri waliyo abaana bammwe waliyo basajja mmwe waliyo babba bammwe waliyo nammwe mugenda kugendayo. Batakolimyemu. Kankolime. Ono omusirikale ASP Mulambo yakuba omuwala MP yaliyo. Bamutusa mu kkomera ng'asitamanga ffe. Ensekere uniform gy'ayambala. Mwamulabako n'oyo. Erimu ensekere. Yene balinamu naye bakuba nti kale nga era obimanyi nti osi alina ka special care yamuwaawo nga osi kubanga musirikale munne obitegeera sisi kwa sisi kale yes wadde oli musibe naye n'amubaamuka kali ak'obuntu kabaamu n'amuwa ku uniform empya n'amuwa ku bulangiti empya n'amuwa n'awo okusula awalungi kubanga kati ffe abatalina gundi abatalina tuli b'amaanyi mu gavumenti w'otuukayo kati w'oba ng'olinamu akasenteko oba kibayita contribution nti ekkomera liri byazimbibwa ku mirembe gy'abazungu bazungu bazimba ekkomera liri osegedde gavumenti ola terina ssente ziwa ba prison officers abo basula bubi ababa bakuuma batukuuma basula bubi balya bubi wolofeya yaabwe eri puwa abo weruzireyo si luzira yokka nze nkugambye basirikale ba prison wolofeya yaabwe eri puwa omusala mutono okusinza ku kye bakola
abasirikale ba prison basinga abasirikale ba poliisi obuvunaanyizibwa, basinga abasirikale ba poliisi okubeera professional, basinga abasirikale b'amagye okubeera professional. Ab'amagye asobola okubeera mu Uganda n'amala omwaka mulama tagenze kubalu, tewali muntu alumbye Uganda. Tusobola okumala emyaka 10 emyaka 2 nga tewali nsi erumbye Uganda kugikuba. Nyata abasibe babeerawo buli budde. Tewali nsi erumba Uganda nejja no tebayekera bavudde Sudan baze Uganda batandise okuba Uganda amasasi olutoluli wali timu aba UPDF mugende mulwane. Entaba zi UPDF zerwana za sente. Machineries bagenda Somalia, bagenda Congo, bagenda South Sudan, bali mu kukola sente. That is business. Naye omusirikale ali wane bombo mbulira bali balumbye di Barracks y'ebombo ng'agirumbye avudde Karamoja, agirumbye avudde Sudan, avudde Rwanda, avudde wa, avudde Kenya, avudde wa. Bakola di. They are not professional. Kati omusirikale actually maybe nyizo bankyogedde bubi. Maybe you are professional but you are not busy. You are not busy. Tabula kye mutukolera. Nyo prison abeera busy. Muli mu bya kulonda, muli mu bya politics, muli mu bya ki. You are not busy. You are not busy. Naye omusirikale wa prison every day welcome receiving abazzi b'emisango. Omusirikale wa prison every day abeera ku duty akukuumidde ababbi abatigomye ekiro. Omusirikale wa prison every day akuuma omubbi akuuma omuntu omukozi w'ekikolobe yakwata omwana wo. Otege kyushegeza ko kulaga. Omusirikale wa prison every day abeera ku kooti. Omusirikale wa prison every day abeera ku samba. Abatutte balime n'abakuuma ne balima bafunamu ssente. Okimanyi nti ababbi bangi oba abakozi b'ebikolobero bangi tebalina we basula, bali mu biseguusi, bali mu biyumba ebitanaggwa, bali ku street, bali mu byalo egyo amu gyazimbye egyo. Kati ahamu okuzimba omwala ayambye Kampala. Kati abantu basiru politicians are so stupid nti sawa zino bakiremera kitundu batunuulidde ekyamazzi gokka. So nga mwandi gavumenti mukole ebituli by'amazzi gagende amazzi galimu okwonoona ebintu by'abantu. Naye mutunuulire ekiri nti omusajja azimbye omwala abawonyeza ki? Insecurity. They don't know. Abawonyeza insecurity. Nti ku mwala guli ogw'ennakivu gubaddeko abayaaye bangi basulako, abakolirako, abasulako, akubba n'agenda mwala. Ogenda mwala ayingira omwala bwati n'ayita mu bizzi n'akulosinga n'adduka eri. Otosobola bikulosinga ebizzi ebyo. Omusajja azimbye omwala guliko ne security. Kati oyo omubbi awo w'ekisimu agenda gubbadde aguyingire. Agenda ayitawa. Omubbi omwala ababbi b'okumala bonna babajjeko bafuse scattered. Kati bali scattered. Abbe bali babbaawo mu myala. Tebalina babeera. Kati bali scattered, bali mu bitundu ebyenjawulo. Kati mugenda mu bitundu ebyenjawulo. Babakwatiddeyo bali basindise Luzira. Bali Luzira. Babaleeta balinganga 1000, balinganga 200. Bali eyo Luzira. Abali ku mwalo ogwo. Nga balina ebiguuna, balina obuwere, balina enziku. Bannange. Enziku wagira birawa. Balina enziku, balina ebiguuna, balina obuwere. Babaleeta. Nina waliwo abasirikale ababiri ate abalala balalu. Kati kansoke malayo ensonga eno. Kati abantu abo nga tebalina we babeera ne babakwata ne bajja ku mwala ne bayasikatadde ne batwala
Eruzira batwala Eruzira mu kkooti ya City Hall City Hall eyo eta oba olina abantu bakwebya biki City Hall eta City Hall eyo ne batuleetera Eruzira ebajje muki ekiriniiza ekibuga ebajje mu kibuga batutte Eruzira batuuka Eruzira bujjuka babadde wali nga tebalya osinasooka abaliisa bateeka ku dayate kyenkugambe osiweeruzira bali ekiwunga osiweeruzira oba oli muzzi wa misango oli criminal oba tewazza misango oba oli lole nti bakuleese nsonga mpaana za ttaka bakuleese bakusalidde mankwekwe tebakuleese eyo tabimanya mwenna mugenda kulya emmere etya kijanjalo kiri eyo muyali ekijanjalo wadde bakuwa supu yasinga obungi enyana bibeeramu nga 4-5-6 era ojja kuba obiridde irako muli ekyenkya kakati nkulaga oli osengejja labirira omusibe alabiridde abasibe b'omwala otuuka ku basibe ababbi b'okumyala abo abatalina ayamba waliwo bakwata ababbi bakwatakwata abakazi bakutta abalalulalu bakoze eki balina siriimu siriimu ali mu kkomera Eruzira maama si Ruzira wokka nkugambye kumera olwaze mbadde kasanga ti mbadde Eruzira kati nze njogerera makomera gonna kubanga ekiri ekasanga ti omujjuzo gwe guli Eruzira guli ki kwegamba just system ekyuka mu bukyusi nti management kati babajjanjabirayo kyagala wali eddwaliro eyo gyoyise Maction Bay kati ne Kampala wetubadde nawe waliwo eddwaliro naye ttono Kampala wona Luzira naye waliwo sections ngaolaba essomero ngaolaba Kibuli erinako side ya primary erinako side ya secondary neri ya institution ya technical osegedde kaloje baita Kampala Limadi kakati gegezo sections ezenjawulo waliwo Kampala Limadi yes gets zaukana Kampala Limadi upper prison ne Maction Bay ne women's chala basura boka abachala bali eyo abakazi bamwe bali eyo bali Eruzira kikazi kiba kyakubulako kiruzira goba kikazi kyabulako kyokakubulako kyajati kyo Shimaliya ki Aisha kyajala kishamimu biri eyo bikazi bamwe biri eyo Ruzira eyo yote mufuna de kabozi nawe leka ate akabozi onokajjawa akabozi onokajjawa muba mugeragenda kasabuni era ye baba abakolera sabuni kabbe sabuni kwogerwako era eri omusibe kyasinga okwagala ye sabuni omusibe omuwa sabuni akwita anko akwita kojja kumala n'amazzi abasibe bagulira ebiti kya sabuni nebagula ebiti kya sabuni bamanyi kyemulimpa bagula ankorule bagamba okikoze kansala era nvuddeyo amanya gendina eri mayitirivu ne bano abasibe abo bano abapoliisi bwe bagamba bali ku musango gw'okutta bano ab'ekawempe bali babiri kuliko Godi ne Asani bali b'ekawempe bali upper prison kulimandi ase kulimandi babasiba olwo omusango gwabwe oguli mu kkooti ye Kagezi abo ogamba Nixon bali ku upper Nixon ne Gundi ne Minana bali ku upper ate buli omwaso ali uwe era buli omu bamutambuliza mu motoka yiye lwaki tebakwata kati omu kati agamba twakikola munno obujulizi gwe wantuma omu munno obujulizi ate ng'oli byayogera bituufu naye yeetabiddwa kyegamba bw'obeera mu kkomera ebbanga ddene ku misango egyo egya mmada egyakyo tuuka n'otedwala n'ogamba ye nfaaki kati osegedde ng'olaba waliwo banno ali ku mmada bamusiba emyaka 10, 15, 7 yakakola ena abulayo 3
abula yesa kyokka ng'oli ku limandi 5 nogayo wakisikola ki kati pre-bargaining yekyasinza oleeta ebizibu ate nga nkola nnungi kati Uganda erina systems ennungi eziyandibadde zikola naye obuzibu bwe tulina buli bumu nti bamala ne babyonoona kati olaba pre-bargaining yeeyo nkola nnungi eya pre-bargaining evuddeko enkola eya pre-bargaining nkola nnungi nnyo nsufu nnyo kubanga ereetera omuntu okuconfessinga omusango gwe yakola yamuwa ekibonerezo kye atawanyiza kooti nekuwa ekibonerezo ekisamusamu eba yakuwa oba oli wakusibwa emyaka 10 bakusibwa emyaka 5 emyaka 7 oba 5 then wobanga oli wakubeerayo emyaka 5 bayinza okukuwa emyaka nga 3 oba 2.5 osegedde so kakati enkola ya pre-bargaining eba nga nkola nnungi kati ssaawa zino enkola ya pre-bargaining olw'okuba nti emisango mingi abasibe bangi kibakola ekijja okimanyi ekikolebwa nti omuntu atuuka ekiseera n'atendewalira ng'amaze ku limandi ebbanga ddene kati omuntu wamala ku limandi ebbanga ddene akoowa kati wakoowa yeetamwa kati we yeetamwa agamba bannaye omusango wadde saaguza kangukkirize jjukira pre-bargaining bakugamba nti eri affective kwabo bokka abakimanyi nti emisango baagizza woba omusango tewaguzza toyingira pre-bargaining okuggyako obanga omusango waguzza kati ssaawa zino olw'okuba nti abantu baludde bamaze obusibe bamaze ku limandi ebbanga ddene abeera forced okugamba nti kanzikiriza omusango wadde saagukola nakkiriza kati bano baminaana ba Nixon kati ye Nixon ye die hard kati ye minaana yatendewalirwa dda ate mulwadde kati agamba ye nfaaki gwe kyolina omala mulwadde kati ye agamba ye nfaaki kambyogere kati basibe bangi abali eyo kakati mukikyengezaako gira waliwo abalamuzi era abalala abalungi ng'ayagala okutwa omusibe nga naye alaba omusango naye ng'omusibe oyo tamanyi ddembe lye nga yeetaagala talina sserezigula looya talina famire ali bw'omu abasudani bangi bababbyeko gold babaleese babya gold eri esudani ewali olutalo bamulekukusa bamuleeta wano e Uganda kati bano abafere b'e Uganda ne bamubabbako kati bamubabbako bakolagana ne poliisi n'amagye n'abamagye abamu abamu abapoliisi abamu n'abamagye abamu ne babba abasudani abo ate nga bagulako emisango gya smuggling simanyi biki abasendika bali eruzira bati bayitirivu eyo kooti y'egundi byesinga okukola eyo ey'Ennakawa kusiba abasudani babyanfuna omusudani bamubbye ssente ze mu kumweyambululamu obutabeera whistleblower agamba nti security ye Uganda mulimu ababi abali mu security ye Uganda ababbi kati bo security ye Uganda emuzimbako fayiro nemusindika eruzira nemusiba so kati ensonga y'ekkomera eno mbadde njagala tugiwe nayo ku budde tugiddemu Lule Bomboloodi balengesa nti obumbewumbe n'amagezi agamu goyinza okuba kwaba abaliyo nti tugenda kuba tudda kyogenda kuba tugenda kufunayo ne program gy'ogambye nga abantu basomesa programu eyo ey'amateeka nti manya eddembe lyo abantu twayigiriza amateeka tugenda gikola programu eyo yamanya eddembe lyo tusomesa abantu amateeka then tugenda kukola tukole n'essiri ey'ekkomera tuzikube essiri nga zonna gye zinaakoma siri y'ekkomera twogere ku kyokulima twogere ku obulwadde obuli mu kkomera bw'ogenda mu kkomera ovaayo naki bulwadde ki obuli mu kkomera kiki ekyenjawulo kyolina gwagenda mu kkomera otuukayo mu kkomera biki biwandibadde otunuulira
abasirikale b'ekkomera ba prison officers buzibu ki bubasanga mu mulimu gwabwe bazaala balina abaana bazaalanga bumyu bali bazaala bali beegatta kyona misana kwegatta talina byakku tunamanya mizanyo giryo era tugenda bireeta twali tusumululako busumuluzi eyo egenda kubeera amanya ki ekiri mu kkomera abatulaba mbakola ki mbasiibula mbagamba n'ebigambo bino ekisooka mwebale kwagala Lubalusewa TV mwebale kujja Lubalusewa TV n'abateeka mu Lubalusewa TV mwebale giteekamu ssente namwe abali eyo nga mugamba nti twagala okulanga ebintu byaffe tubirangiddwa Lubalusewa TV kweri era ng'obulanga obwo bonna bonna nga bw'obwagala abantu bagiraba ate munnayo etuukiriza ekyokubiri kyenandizeeko nti gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga yo nga yattaka gobeera siriizi zino tugenda kukola siriizi ey'amateeka n'ettaka eryo biki ebiri mu ttaka kubanga kyekyobugagga ekiri mu ttaka ekyokubiri nze ngenda kubeera wano nkuwa amagezi ag'okulwanirira ettaka lyo okukuuma ettaka lyo n'okukuuma ebyobugagga byo byonna by'olina kubanga kati ssaawa zino twaffe zibayita zi vampires nti gwe kasita obanga olina ky'olina waliwo akyagala mbasiibudde tweyanzidde mwina abatubulira kubayo basponsa tubeetaagala buli kimu kyonna nga bw'abagambye Lulebombolodi ekyo byakikubyemu olunaku olwaleero okumanya obudde bubadde buwanvu olabanga ne lapeera emu eweddeko emboozi ya Lule tosobola giggwa nywale era tugenda kuba tuteekayo seri mpola mpola manya eddembe lyo ejja kuba ejja ate n'ekkomera ekkomera lyo tukyalibeererako ddala ogera otuuka mu kkomera nga toli gundi surprised ng'otuukawo ng'oga Lule yatugamba onyumidde abasobola kuba omukka abasibe bakuba omukka okay tujja kuddigana ze aje Samuel naye kitamwe yabadde wali mu production musibe bulungi mwera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.